n'otoyingirako mu nsi nsuubiza abaana bo be babeera bwe n'otolaba n'essanyu ly'abaana bo nga bayingira mulingi wulira nga ŋŋamba nti omwana gwenzadde njagala ndye ku bibala bye nga siguddeewo Mukama yeebazibwe waliwo ayagala bw'atyo ira eddoboozi lya Mukama. Listen to the voice of Katonda waffe kyatwagaza that's what our God eddoboozi lya Mukama kubanga Katonda atuteeseteese atuteeka mu bifo ebigulumivu naye bw'anaakuteeka mu bifo ebigulumivu tojja kwefunira buwawatyo onoosinza Mukama. Omusajja omu yali musumba nakati ndowooza era musumba kubanga bamuwoleza yajja wano yasanga nga nfuufu wano twali tetunna semintingawo yadde ne kali kaseminti akibongeddewo kati okulongosawo kaali tekaliiwo kali eri naye namusanga ku bitiibwa bye kyenali muwaamu ekitiibwa musanga ku kabenki awo ali awo nga tetunaleeta na plastic zino n'afukamira ku ttaka n'asinza Mukama and worshipped God. When I namutunuulira bwenti when I looked at this man, nali nze sikukamira nnyo kyenfuufu I was not good at kneeling because I feared death. Kyampa ekyokuyiga n'enfukamira But it gave me a lesson and I started kneeling. Amen. Bw'abanga wa kitiibwa If he's honorable, then who am I? Sinafuna linnya liryawo liri wano kasozi n'abamu banoonya nga tebammanyi ne babuuza Fred yani tebammanyi kati lwaki Mukama yeebazibwe bw'owanikibwanga waggulu manya Katonda yakuwanise ne bw'obanga okyali wano yeebazibwe Mukama kubanga naawe ennyumba ye gumanyi Mukama yeebazibwe eriyo n'abadamu eriyo abamu ng'ennyumba yaabwe tebamanyi naye Mukama yeebazibwe ne mu kyaki ojja oli muweereza wa Mukama era kusobola okugamba nti gundi brother gundi ali wali sister gundi ali wali sister or brother is here, so you may humble before the Lord. Praise the Lord. What the Lord wants us to do, He prepares us so we may be strong, so everything may disappear from us, so we may be worthy. He made this Azarites so that he may diminish them. Except the two only two people, the old people who entered this promised land. So let's avoid that. Let's not this year get finished as we are still angry. As we resemble people who respond that we are burning the young. May the Lord bless you. I want you to take a moment and pray. You tell God, forgive me. We move through we walk in different things. If it is the business that has been destroyed, it is right to work. But give time to God. Praise the Lord for Mukama wamanya ebiro bino osasira obutali butuukirivu bwaffe owonyera endwadde zaffe ennaku tugiteeka gy'oli nsabira abantu bonna Mukama Katonda waffe leka tubeere nga ggwe atukulembera leka obeere nga ggwe mukozi waffe leka obeere nga ggwe mu budaabuda waffe tukwasa ebyaffe byonna Mukama tukwasa emirimu gyaffe Mukama tukwasa ebyaffe byonna emitima gyaffe Mukama ebirowoozo byaffe Mukama ebigere byaffe we bitambulira Mukama
tweteeka wansi w'obukuumi bwo Mukama kubanga Bayibuli entegeeza nti omukuumi Mukama bw'otokuuma kibuga omukuumi atunuulira bwereere era akuumira bwereere. Tulabyeko abakuumi abakuuma abantu naye n'abantu ne bafa. Naye Mukama gwe Katonda ayina ebintu byonna. Ensi yonna yiyo Mukama. N'olwaleero sisinkana buli kyetaago kya buli muntu alina bizinesi. Mukama nsaba omuwa omukisa. Ndagira mu linnya lya Yesu emyoyo gy'ekizikize gy'emagombe omwoyo w'okufa musazaamu alemesa ebirooto byaffe okutuuka ku ntikko musazaamu emyoyo gy'obwavu egy'okulemerera okusira